bane president wa fayambala neyo nalebo Kyagulanyi eyo distinction jofuna mu smartness eyo tennabaawo onalebo Kyagulanyi bannange onyumirengo ye ogenda tuwonya obuswavu bwa Bosco nayambala empale zino zimwana akula pale ringe kutiya engatto nayambala zino zimalipuku olwengatto gye bayita malipuku nalike kaddugala nga tulinayo musajja bamuyitanga Ddindiro nga yambala nyenga tobagiyita malipuku eba bweti nga kino ekyo maaso kyasituka ogenda tuwonya obuswavu bwa Bosco nagenda mu nsinga agenza okugiri nagenda ba mu America oba wanga agenza okurepresentinga Uganda ne bakubira ne bagasa girinya ono ani gwe mwasindise bannange ani ono gwe mwasindise engatonga nene empale nga nene esati ebamo waliwo buli bunabbubi oba mwagololako esati ngeri mu bunabbubi kati ye bunabbubi bwa Bosco baba abukunyiza bukunya bwe bati nga si bugolole na pass onalebo Kyagulanyi ogenda tuwonya ekiswalo bannange ogenda tuwonya ekiswalo twagala batugambe nti president wa Uganda azze mu conference e Munich fenna tugambe nti ya president huyo agenda okuvaayo abazungu nabo nga banyenya mutwe nemwe president empale nene engato nene atambula akulunkule bwati alinga gweyokya abanga yambadde buno obugatto bayita daloni mayina bwambalako obugatto obudaloni nga Mr. Update nga teyinzo kocha nensi nekutama ozo ganto binga temwocha nolekyo nalebo Kyagulanyi ogenda tuwonya obuswavu bwa Bosco bane musajja adatuswaza jango okwata entebe oyambalenga bwoyambala Kyagulanyi sentamu ayongedde okulumya abambazi b'amasuuti ayongedde okulumya abambazi b'amasuuti buli lucha bwa keera n'anyuma ayongedde okulumya Bosco nga Bosco ali muziri empale zimwana akula ali muziri esati ziwakule nnume waliwo esati gye bayita wakule nnume gabaga sati ganene nnyo Bosco gayambala onalebo bati Kyagulanyi sentamu mune webale tuli presentinga webale kubeera nga mbutuufu otuteeka mu level we tuli